tuguddewo UMA Industrialization Education Pavilion nga lwe lukuŋŋaana oluleeta abali mu byenjigiriza n'abali mu bya industry okulaba nti tukolera wamu okussa mu nkola etteeka lya TVET epya erigenderera okulaba nti abaana baffe baweebwa obukugu obunabasobozesa okubeerawo omugaso eri industry okusobola okuteeterawo emirimu n'okusobola nabo bennyini okujja mu mirimu mu katale k'emirimu akaliwo. Nibaza nnyo chairperson ne ttiimu ye ya Uganda Manufacturers Association olw'omutima gwe balaze okuba nti bagenda kukolagana ne gavumenti ya Uganda okulaba nti abaana baffe bagenda okufuluma mu masomero nga bakolera enteekateeka ne basobozesa okufuna obukugu owa industry oba nannyini mulimu bwe yeetaaga. What I've seen so far is very exciting, because the numbers now are so many. The different products, the innovation is just coming out so well, and the packaging is beginning to make a difference. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.